Numye njagala babeere bonna kuba bonna bakwano bange mbasabira maka gonna gayomba naye Mukama ajja kumuyisa ajja bayamba bajja kuddingana bani boyogera bajja kwesonyiwa weeba bituufu ebya Paasita wewe baagala nnyo njagala Mukama ngenda basabira tugenda kusaba bikyasobola okutereera olowooza kyogamba Katonda oyinza omuga nti egundi yange yamenyese giyunge n'agamba ennemye tasobola I mean tayinza butakikola kwaye kyekise kinene Katonda talabawo teri kyatayinza kuyunga nanti kati Paasita wewe yakkiriza divorce agimuwe kati nga kyakayana nti yengeri gye bagenda obbikolamu kale owanvuyiddwako ate kya Paasita Bugingo ne Teddy Naluswa stroke makula sagala nnyo kwogera ku basumba omanye ennaku ezo mu covid ole yasooka nga buli kaseera mbeera ku TV nga njogera ku kino ono yakoze bwati lumu Mukama ne mpulira nga mbuuza nti kati gwe mwogezi wa kyaki okitegere kigamba Paasita tubuulire ku kino nga waga nti ono ye mwogezi wa poliisi nga buli kimu nkyogerako kati ne mbasaba era ne interview kati ngeno nakendeeza nnyo interviews ne mbasaba mwenna ne bagamba bannange sagala kufuuka nga banayogera ku buli kintu ku buli muntu naye kyenyiza okugamba abantu nti seguya sitaani gyali nnyo ne Katonda gyali bonna balwanirira ekintu eki myoyo nti omwoyo gwange olunaku lwolifa seguya emyaka 10 okuva kati abali mu studio abatudde wano abali ku kamera tetujja kubaawo tugenda kubeerawo kati byonna byolaba ku basumba byenoonya omuntu asuule okukkiriza kwe akukanyuga eri kwiga sitaani amuwangule byo byonna byowulira ku bapaasita ono yakozebwa ati ono akozebwa ati ono akozebwa ati kimaliza kiri mu njuuyo nga tokyagala kusaba bayibuli tekyalina ki makulu eyazuukanga ku makya n'okwasa Katonda olunaku tokyamukwasa wabula olowooza byansi byokka awo sitaani alyoka akuteme sitaani ngambye abantu ku Urban sitaani asobola okuwa sente nnyingi ennyo n'ova Katonda ate asobola n'okwavuwaza ennyo